السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للتوحيد والسنة، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: ما هي كلمة التوحيد؟ والجواب: لا إله إلا الله. والسؤال الثاني: ما معنى لا إله إلا الله؟ الجواب: لا معبود بحق إلا الله. Amatenda amajjuvu amalungi tugatendereza ne Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Twesiima okuba abasiraamu, tumusaba Allah kino akitukuumire ffe nga ffe tetulabayo kya bugagga kizito kwenkana ddiini eno Allah gye yatuwa. Abange mukimanye nti waakya ku makya Allah n'atuwa ekyengera kino tetugenda kusobola kukikuuma okuggyako n'ensonga eziwerako, nga n'ezimu ku zo kwe kusaba ennyo edduwa ng'omubaka bwe yagambanga sallallahu alayhi wasallama: Allahumma thabbit qalbi ala diinika, Allah nkusaba onyoza omutima gwange ku ddiini yo. Ensonga ey'okubiri, tetusobola kuuma ddiini eno okuggyako nga tuyise mu kusoma. Abalungi tuweeyo ebirowoozo tusome, naddala emisomo nga gino egisomesa okwawula Allah. Kimu ku bumwogo bwe tulina ng'abantu twafunamu endaba nti tawhidi kasita omanya nti ogenda mu ssabo shiriki n'okufuwa emmindi shiriki oba omumazeeyo, eyo nno nsobi. Ogenda mu ssabo n'okufuwa emmindi tawhidi, okwawula Allah kuba tekuweddeyo singa oba obirese. Bintu bingi nnyo ebisobola okuleetera omuntu okugwa mu shiriki singa abanga abadde tabimanyi. Kitegeeza nga bw'olaba osoma fiqhu n'oyigirizibwa okusaala essala basookera ku ki, badda ku ki? Waayo ebiseera oyigirizibwa tawhidu otegeere kiriwa shiriki, kiriwa okwawula Allah. Shiriki alimu emiteeka emeka? Mbeera ki eziri mu Uganda nga ziraga shiriki nga tetuzimanyi? Waawe zeekwese wahakadha n'ebiringa ebyo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Tugende butereevu mu kitabu kya mukadde waffe Sheikh Rashid bin Mahmud bin Abdillah Ash-Shafi'i, omusomesa w'enzikiriza, yatuwandikira ekitabo lisaala lino ntono ddala naye nga ya mugaso nnyo obwenkanidde awo. Mulundi ogwaggwa twalaba ekibuuzo ekisooka, kati tugenda ku kibuuzo ekyokubiri, tugende ku kibuuzo ekyokusatu. Olwali tujja kulaba ebibuuzo bibiri insha Allahu tabaraka wa taala. Ekibuuzo ekisooka Sheikh yabuuza mu kitabo kinaagamba nti ma hiya kalimatu at-tawhidu, kyekiriwo ekigambo ekyokwawula Allah. Bigambo bingi mu nsi eno, tulinayo Allahu akbar, subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah, tulinayo ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mannya gonna mangi weegali, n'ebigambo bingi ebiri mu nsi eno. Naye mu bigambo ebyo ebingi, ma hiya kalimatu at-tawhidu, kyekiriwo ekigambo ekyokwawula nakyo Allah, ekyegattwako ensi eno okuva lwe yatandika mpaka nakati, nga ba ambiya bonna bannabbi ba Allah bajja bakyogera, kyekiriwo ekyo. Sheikh n'atuwa okwanuka n'agamba la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo kiyitibwa la ilaha illa Allah. Wansi Sheikh n'azzaawo ekibuuzo n'agamba ma maana la ilaha illa Allah, makulu ki agali ku kigambo ekyo? Ekigambo ekyo kivuunulwa kitya mu butuufu ne kiteekebwako haqqi yaakyo? Seeka yatuwa okwanukula, naye nga situnagenda mu kwanukula kwa Sheikh, mukkirize tusooke tulabe ensobi eziri mu kwatula ekigambo kino. Abantu bangi obasanga beegayaalako, nja kiyita kwegayaalako olw'ensonga mu bumogo obunene omusiraamu okubeera awo nga tasobola kwatula kigambo kino kamogo. Ate nga bangi mu basiraamu abaabuzaalibwamu osanga ono Peetero eyasiramusa obukulu ne yeefubako bambi n'ayiga okyatula, n'osanga omusiraamu yazaalibwa mu busiraamu ng'akanya kubwewaaniramu mbumazeemu emyaka mingi. Omusanga abuulirira n'abalala nti gundi jjawo olugezigezi wakasiramu kaffe tubumazeemu ebbanga, naye nga gwalangira nti wakasiramuka ekigambo akyatula bulungi, ate nga ye omusiraamu omukadde akyagamba la ilaha inna Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa la. Boogera ebigambo n'oga nti ya subhanallah, ono abadde ayogera ki? Wallahi abamu tebamanyi na kutoola salaamu. Muyimirize mupi ku mukolo, tusaddeko ne mupi musiraamu twesimye okuba naye awe ku bantu salaamu, najja atoola salaamu ne mukwata ku mutwe.
kale obwassemugayavu obwenkaniddeawo bwe tuwolesa abaganda bange ab'ebitiibwa kikulu nnyo okuba ntukyusaamu kubanga kiswaza. Omuntu yandibadde ebigambo ng'ebyo amanyi okubyogera, salaamu ng'omanyi okugitoola, barakallahu fiikum omanyi obyogera, la ilaha illallah nga tekiri mu bizibu byo. Neddala emyaka gy'olimu mukwano gwange towulira nsonyi kubeera nga ogamba la ilaha inna la ewali nuuni ewali laamu notekawo nuuni. Kati tugamba tutya? Tugamba la ilaha illallah. Katukiddemu gumu tugamba la ilaha illallah. Nsuubira oyo gwe nsoma naye ekitabo kino tojja kuddamu kubeera mu basobya kigambo kino era oyize okukyatula. Era ensobi ziri mu kukyatula ezo ennyingi zesobola kumalayo buli omu ayatula nga bw'asanze tuzeewale. La ilaha illallah. Eyo ensonga mukkirize tubeere nga tugikomyawo. Sheikh yaleeta ekibuuzo laga nti ma maana la ilaha illallah. Ekigambo la ilaha illallah kino kitegeeza ki? N'atuwa jawaabu n'agamba nti la maabuda bihaqqin illallah. Teriyo asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Teekayo ebirowoozo. Sheikh agambye teriyo asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Enzivunula weeziri eziwerako abantu ze bavunulamu ekigambo kino, naye n'enzivunula Sheikh gye yaleeta y'enzivunula entuufu etasaana wadde okubuusibwabuusibwa wadde olunaku wadde essaawa wadde eddakiika. La maabuda bihaqqin illa Allah. Teriyo asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Waddaliilu qawluhu ta'ala. N'obujulizi obuyinza okujulira oba si obuyinza wabula obujulira ensonga eno. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera mu bifo bingi mu Qur'an ng'alaga amakulu b'amasheekhe ge baasitambata gano oba ge baatuleetera. Ayaati zikubyeko mpitirivu osobola n'okuwandiikawo 10 n'okusoba obadde olina bulungi obudde, naye olw'okuba nti omusomo gwaffe guzimbiddwa mu mbeera ya kufunza tujja kufunayo aya emu yokka biidhini subhanahu wa ta'ala. Yagamba Allah w'ekitiibwa mu suratul hajji n'agamba nti dhalika bi anna Allaha huwa alhaqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatilu wa anna Allaha huwa alaliyu alkabir. Eyo aya nfunze ddala naye efumbekeddemu amakulu agajjayo engeri b'amasheikh baffe abali ku manhaj salaf gye bavunulamu ekigambo la ilaha illallah. Teweerabira nti ku manhaj salaf tebakozesa bigambo, buli kigambo kiba n'obujulizi era entambula yaabwe kitaabu wa sunna. Allah agamba ki, nabbi agamba ki. Baiti baba ahlul hadith, ahlus sunnati wal jamaa, abasalafu agamanya gonna gaabwe era bali ku kikolwa kyekimu kugoberera mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Boogera ku kimbibiri Qur'ani yagambye, kimbibiri hadithi yagambye. Ne batavunula kusinzira ku kwagala kwa myoyo gyabwe wabula ne bavunula okusinziira ku ngeri abatusooka abalongoofu gye bavunula. Teri musalafu yenna mu nsi eno asobola kwetembeeta, asobola kwetantala kuvunula aya nga ntegeera ye. Abasajja abo bampisa nnyo mu bitendo byabwe. Babuuza Ibn Abbas yategeera ati aya eno, Ibn Mas'ud yategeera ati aya eno, nabbi aya eno yagyogerako ki? Zeezo nno empisa z'abasalafu bemuwulira, bavumirira, beboogerera amafuukuule, naye nga laabudda kirina okubaawo kubanga be bali ku mazima, ate amazima tegayinza butalwanyisibwa, ebadde sunna ya Allah emyaka gyonna. La maabuda bihaqqin illa Allah. Waddaliilu dhalika bi anna Allah huwa alhaqqu. Oyo nno Allah ye mutuufu. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatilu. Byonna ebisinzibwa nga si ye byo bifu. Tukiddamu. Oyo nno Allah ye mutuufu. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatilu. Byonna ebisinzibwa nga si ye byo bifu, si bituufu, yani tebigwanira kusinzibwa. Wa anna Allaha huwa alaliyu alkabir. Era Allah yowo waggulu omunene, omunene ow'ekitiibwa. Bino ebitendo by'okuba nti yowo waggulu era ye munene tebikubaganyizibwako birowoozo, tebisiigibwa kifaananyi mu bwongo, tebiwakanyizibwa, bitwalibwa nga bw'abitugambye, nga bw'abyenywezzaako tubyogera. Al-aliyu owo waggulu, al-kabiru omunene. Hadha huwa Allah. Oyo nno Allah yasaanidde okubeera nga asinzibwa. La maabuda bihaqqin illa Allah. Idhan
mukubanga abagaziyamu kitegeeza asinza ow'obusobozi, asinza Yesu, ayita Yesu omwana wa Katonda, asinza Huzairu, asinza omuliro, asinza ensozi, asinza amayinja, asinza abasamize, asinza bapasita, asinza baseeka abalogwa abo abakubi b'ebitabo, asinza kyonna ky'osinza. Allah agambye wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-baatilu, byonna ebyo by'osinza bifu. Dhalika bi anna Allaha huwa al-haqqu, omutuufu w'okusinzibwa ye Allah, ye mutuufu w'okusinzibwa. Byonna ebisinzibwa nga si ye bifu, ate n'osigala ng'okyabisinza ng'owulidde obubaka Allah bw'agamba. Allah kakasiza ekisembo, oyagala ki? Tusaba Allah atufuulire amazima nga mazima tugaagale, ate asogoberera obubuze. Naam, tugenda ku kigambo ekyokusatu abalungi ab'ebitiibwa. Tugenda kulaba ba'du al-akhta'i fi tafsiri shahadati la ilaha illa Allah, ezimu ku nsobi ezikolebwa mu kuvunula ekigambo kino la ilaha illa Allah. Tetuyinza kwerabira kujjukiza ow'ekitiibwa ekigambo ky'ow'ebbeeyi Hudhaifata bunu al-Yaman radiyallahu anhu, sahaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ow'ekitiibwa ennyo yali akuuma ebyama bye era nga yamanyi abannanfuusi nabye abamulaga nti oyo munnanfuusi n'oyo. Yayogera ekigambo kyenjagala okukubiriza omwoyo gwange na mwenna abawuliriza obubaka buno. Yagamba nti kaana nnaasu yasaluuna rasulallahi anil khairi, abantu bonna babuuzanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku bulungi era nga baagala kumanya birungi. Wa kuntu as'aluhu ani sharri, nze nabuuzanga ku bibi makhafata an yudrikani, ng'ekimbuuzisa ku bibi nema okubigwamu, amakulu mmanye nti kino kibi sikigwamu. Kati kitegeeza teekayo ebirowoozo mu kaseera kano olw'ekigambo kya sahaba oyo, otegeere ba'du al-akhta'i fi tafsiri shahadati la ilaha illa Allah, otegeere ensobi ezikolebwa mu kuvunula ekigambo kino, olw'ensonga osobole okuwona okugwa mu abo abavunula ekigambo kino mu mbeera eno. Era laqad dalla aqwamun kathirun, bibinja bingi ebyabula mu nsonga eno. Huna nahtaju ila tamyiz, mu kaseera kano twetaaga okubaawo n'okwawula. Era wano twalirwa omukisa guno okuba akakule akatali kakusanyuka wabula ak'ennaku eri buli yenna agamba nti ye musiraamu just. Ng'olabye onaabeera otya omusiraamu just nga zino enzivunula enfuze ngenda okuleeta zonna abazirina bagamba basiraamu? Ye gwe obadde ki atajjukira kigambo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyayogera? Bannange waliwo ekigambo nabbi kyeyayogera ekigwana buli musiraamu ateekeko ebirowoozo mu mbeera zonna. Nabbi yagamba wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqatan kulluha fi nnari illa wahida. Subhanallah, nze nandisubire nti buli musiraamu aliwo ku mulembe guno eno yandifuuse na mmoto yo ng'otambula nayo mu bwongo. Nabbi wange yagamba ki? Nabbi yagamba wasataftariqu hadhihi al-umma, abasiraamu bange bagenda kweyabuluzaamu, bagenda kwawukanamu ala 73 firqa, bagenda kwekutulamu ebibinja 73, kulluha fi nnari, byonna bigenda kuyingizibwa omuliro, illa wahida, okujjako ekibinja kimu. Ne bamubuuza kibinja kyekyo, naga nti man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, beebo abagenda okubeera ng'eddiini gye bakola bagirondoolera ddala efaanaganeko ng'eyange gye nkola ne basahaba bange bano bendi nabo ku mulembe guno. Nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'avaamu statement yenkaniddeawo nga tannafa, n'akulabula mu mukwano omungi bwe gutyo. Ate gwe n'oga nti abasiraamu tulina kuba wamu, n'osanga atamanyi bambi musajja wattu mukazi wattu. Abasiraamu tube wamu, abashiya babe wamu n'abasalafu, abagundi ne boogera emboozi zaabwe ezo bambi ezitalimu buyivu. Bakwano baffe bambi tubakoola abalungi, tubagamba entegeera eyo nkyamu. La budda at-tamyiz, wayina okubaawo okwawula wakati w'ekikyamu ku kifu. Era nga sinaleeta nsobi zino zikolebwa mu la ilaha illa Allah, njala obbategeeza nti obusiraamu okuva lwe bwakutulwamu ebibinja eby'enjawulo tekikyebeereka ku mulembe guno, tekikyebeereka. Kyafuuka kya tteeka okuba nti buli kigambo ekiri mu busiraamu kirimu entegeera ez'enjawulo.
kati ekigambo kyokka ekiyingiza omuntu mu busiraamu kye kigambo la ilaha illallah naye nakyo kyennyini kiriko enjawukana tozimalaawo nga bano bagamba bwe bati bano bagamba bwe bati bano bagamba bwe bati kati mwezi enjawukana olina okubanga oli mugezi ekimala oli muyivu ekimala okuzuula ani ali ku mazima naye bw'obeera awo munnaye ng'onamugayaavu ssemugayaavu teweefiirayo nze ndi musiraamu kasita nasadde owedde munnange ogenze beera omuntu akola tamyizi temulaba buli azaamaanya bwaffe bwe tulina abantu baawula tizina engoye encupuli zino z'oligino abantu baawula eri ettaka bw'oligula oba oguza empewo lino oba oguza oligino abantu baawula emmoloka zaawo zibeera ncupule ezaawano zibeera za mu Japaani abantu baawula ebizimbe byabo bibeera birungi ebyawano siminti abeera mutono abantu baawula naye bwe batuuka mu ddiini ne beefuula abatamanyi ne beefuula abagayaavu obasanga bagamba baseeka batutabudde batubulira ekituufu ono agamba obusalafu bwe butuufu ono agamba obushiya bwe butuufu ono agamba obwahmadiya bwe butuufu ono agamba kati ffe tukole tutya baseeka batutabudde nabo boogera ekisembayo naye musajja gwe mukyala gwe nga tebakutabula mu kugula poloti nga tebakutabula mu kugula ngoye ziri oligino bakutabula mu ddiini ekyo kijja lwa bugayaavu bwo nabutaagala ddiini eno eringa gye bakusibako obusibi teekayo ebirowoozo omanye ebibinja ebyabula mu kuvunula ekigambo kino bibinja bingi byabula wallahi byabula abasinga bakivunula na tawhidi rububiya tawhidi rububiya kuno kwe kwawula Allah mu bikolwa bye byakola ng'okuba nti ye mutonzi ye mugabirizi ye mukyusakyusa w'embeera z'ebitonde ate Allah ye mufuzi kati abasinga ekifo ky'okugamba nti la ilaha illa Allah bavunule nti teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah bo bagamba la khaliqa wala muhyiya wala mumita illa Allah abo bawulidde abo teriyo atonda teriyo awabulamu waddatta okujjako Allah nosanga abalala nga bagamba la hakima illa Allah teriyo mufuzi okujjako Allah nosanga abalala nga bagamba nti al-ma'budu la ma'buda illa Allah naam la ma'buda illa Allah teriyo asinzibwa okujjako Allah nosanga abalala nga bagamba la ilaha mawjudun illa Allah teriyo asinzibwa mbiriwo byonna okujjako Allah zonna ezo ensobi zemmenye zonna ezo enzivunula zenkoonyeeko nzivunula nfu era yenna vunula bw'atyo oba tovunudde mu nzivunula egwa mu kifo kyayo naam oli wagamba nti la khaliqa wala muhyiya wala mumita illa Allah kyayogedde mazima teriyo atonda teriyo awabulamu teriyo yatta okujjako Allah era oli bwagamba nti la hakima illa Allah teriyo mufuzi okujjako Allah tukakasa nti Allah ye mufuzi owa waggulu naye abaffe ekigambo kiri la ilaha illa Allah teriyo asinzibwa okujjako Allah ate lwaki okikyanga okizze mu kukivunula nti teriyo muwabulamu wadde omugabiriza okujjako Allah luno lubeera lukwesikwesi lw'abantu kwagala kufuuka basamize basinze sitaani ng'abasuufi abasinza zikabuli basuufi basinza zikabuli baghulatu suufi basinza zikabuli ezo nosanga abashia bali mu kukaffara basahaba nosanga ebingi ebyabula bingi ba mu'tazila bajahmiya bibingi ebyo bamote mubimanyi naye mu nsimu ebiri saba Allah tutaasa okuba nti bituyingirira n'ebiriwo abitujjirewo era abikkakkanye kubanga balina ebirwadde bingi mu nzikiriza zaabwe era bavundiza ddala enzikiriza ate mishoni zaabwe nnene si baakulekeraawo okutuusa nga naffe tusoma ne tuwona obubi obubalimu abange mu basiraamu ab'ebitiibwa njagala nga sinava kuba n'abavunula tawhid rububiya njogera ekigambo kino mukimanye abalungi nti okwawula Allah mu bikolwa bye n'obeera ng'ogamba nti teriyo aliisa okujjako Allah teriyo anywesa okujjako Allah ekyo tekisobola kuyingiza jjana nga tonnakakasa nti teriyo asinzibwa okujjako Allah era mukimanye nti tawhid rububiya teri kitonde kyonna mu nsi muno kyali kimuwakanyizza ne bwe kiba kimuwakanyizza kubeera kwekoza naye eri mu mutima Allah yamututonderamu nga tuba naye olwaliro singa osisinkana omusamize akulira abasamize mu ggwanga n'omugamba nti teriyo atonda okujjako Allah ajja kufuuwa ssente agenti oyogedde mazima
teri yakuwabulamu oxygen gusa okujjako Allah kati oyogedde mazima naye singa omusamizi oyo mugamba teri yasinzibwa mu butuufu okujjako Allah ajja kugamba nva mu maaso nze nsinza sitaani kubanga awe wali obuzibu awo kati bano abavunula ekigambo kino mu bukyamu akakodyo kaabwe kaba keekwese mu kwagala kusamira era abasuufi balina enzikiriza egamba nti tawhidu rububiya yakfi amala okwawula Allah mu bikolwa bye kimala ate kati uluhiya waaki nobasanga bali mu kwetoloola entaana bali mu kusinza sitaani era ekibinja ky'abasuufi bannange buli munnayuganda beerawo ng'okitaddeko ebirowoozo nti kibi nnyo ebibinja ebyo bibi basinziza ddala kabuli bantu babi bayinza okukubuzaabuza mu ntandikwa naye gye bakutwala wawanvu beera musalafu oyo agoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyaliko nga kyoliko naam abalala ne bavuma ne bagamba nti la maabuda illa Allah teri yasinzibwa okujjako Allah owudde ekigambo ekyo teri yasinzibwa okujjako Allah kino kiba kitegeeza nti buli kyolabanga basinza kati oyo abeera Allah oba oli asinza ejjinja oyo Allah we oba oli asinza omuti oyo Allah we oba oli asinza emmoloka oyo Allah we oba oli asinzizza ente oyo Allah we wulira obubuze obwenkanidde awo kitegeeza abeera amaze okwejjako nti bwe mulaba nga asinza omuti ojja muwolereza oge omusajja ssebo Allah ayinza obeera mu muti ogwo omusajja muleka asinze Allah we kati wulira obubuze obwenkanidde awo naye bano bonna benjogerako bagamba basiraamu era batandika okwogera ku busiraamu ne bakaaba amaziga olaba abasajja abalumirirwa obusiraamu bano boola abazimba n'amasomero agasomesa eddiini era ne beewaana nga bwe bakulaakulanya ensi naye nga kwonoona nsi na kugibuza kwe kujjudde saba Allah tutaasa obubi ku buli mu bantu bano abakkakkanye abawe n'obulungamu badde ku mazima biidhini subhanahu wa ta'ala Allah musobozi ku ekyo era yakirinako obuyinza era kikye aba ne bagamba nti la ilaha mawjudun illa Allah teriyo asinzibwa mu biriwo byonna okujjako Allah yaani ono aba ategeeza nti buli ekiriwo olwaleero kyolaba kisinzibwa teri yasinzibwa mu biriwo olwaleero la ilaha mawjudun illa Allah teri yasinzibwa mu biriwo olwaleero okujjako Allah tabaraka wa taala kitegeeza ebirijja mu maaso byo bikoze otya ebyemabega obikoze otya n'ensonga eziringa ezo nyingi njagala okwongerezaako era nga nzikaatiriza nti mukimanye nti ne sitaani yennyini akkiririza mu tawhidu rububiya sitaani yennyini Allah yakitulaga mu Qur'an Allah bwe yali amugoba mu ggulu ng'amusindika wano ku nsi yamugamba nti fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum almukhlasin Allah ndayidde ekitiibwa kyo suratu Saadi ndayidde ekitiibwa kyo la ughwiyannahum ajma'in bonna ngenda kubabuzaabuza illa ibadaka minhum almukhlasin okujjako abaddu abakola ku lulwo olaba nti Iblis naye amanye ekitiibwa kya Allah era akirayira era akimanyi nti Allah ye mulabirizi w'ebitonde tunulira bwe yamugamba qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun Allah wange mbeezaawo paka ku lunaku lw'olizuukiza abantu mbeezaawo olaba rabbi amumanyi oyo ye rabbi ye rabbu oyo ye Allah we amumanyi kati bwe kibanga ne sitaani yennyini abantu ge basinza akimanyi bulungi nti Allah yasinzibwa Allah ye nannyini bulabirizi ye mutonzi ni Allah tekyamugaana kumuyita mukafiri wastakbara wa kana min alkafirin sitaani mukafiri wadde rububiya amulina fira yambala ebyeru n'atambuza ku bigere sebo bamuyita ne ku mikolo n'omulanga atudde ow'obusobozi oyo omufere mu mutima gwakiwulira nti si Katonda era akimanyi temulowooza nti akimanyi si Katonda era akimanyi mufere era akimanyi alina ddiiruze za gusa naye osanga abantu nga bali ku oyo ow'obusobozi yajja atumalira ensonga naye nabo bati bamukkiriza nti ye Katonda babeera bakimanyi mu mitima nti oyo si ye mutonzi wabula guba guntuntu gwe bataddewo basinze bawe ekitiibwa beebuzeebuze basobole okusala ekikuubo tawhidu al uluhiya saba Allah tabaraka wa taala atugase n'omusomo guno atuwe obulungi era atusaasire musomo gwaffe guno tulabye ensonga ssatu mu bufunze ma hiya kalimatu tawhid netugaa nti la ilaha illa Allah kigambo ky'okwawula Allah la ilaha illa Allah netulaba ma maana kalimatu at-tawhid makulu kyage ekigambo kino la maabuda bihaqqin illa Allah teri yasinzibwa mu butuufu okujjako Allah era mu bufunze netulaba
بعض الأخطاء في تفسير شهادة لا إله إلا الله ensobi ezikolebwa mu kuvunula ekigambo kino ng'ezimu ku zo bwe bantu ogamba nti la khaliqa wala muhyiya wala mumiita illa Allah la hakima illa Allah. Abo nno bala hakima abo bakhawariji bo tebakkiriza mu bukulembeze bakafara abakulembeze bonna abakulembeze bakafiiri ebyo nayo gurupu eryawo ntemu nnyo batta buli kiramu saba Allah atasobye obuli mu basajja abo aba ne baga nti la maabuda illa Allah teri asinzibwa okuggyako abeera Allah. Banaga nti la ilaha mawjudun illa Allah aba ne bagamba nti teri yasinzibwa mubiriwo okuggyako Allah. Nebiringa ebyo nyingi ensobi ezireetebwa mu bitabo by'abamasheikh nga balaga enzivunula eyo mu bukyamu ez'enjawulo omusiraamu zeewale osobola okuba nga Hudhaifa ibn al-Yaman yagamba nti kana nnaasu yasaluuna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama anil khair, abantu baabuzanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku bulungi, wa kuntu as'aluhu ani sharri, nenze nabuuzanga ku bibi makhafata an yudrekani, sobola okuwona okubeera nga nzingwa mu bizibu ebyo. Saba Allah tabaaraka wa taala an yajalna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.